Oyo ye Zaake Francis Butebi ow'ekibuga Mityana ab'amawulire abaleetedde entanda eyo yonna gy'olengera olunaku olwaleero era ng'ayingidde ku masengere wano asobole okugikwasa abakulu mu butongole. Veyo. Tumanyi neze Martin Oscar Kintu. Kumanyi nnyo okusinga. Simanyi bwe nyinza kwebaza. Simanyi na kirowoozo gye kyavudde. Kulowooza nti nno olowooze ku bakozi ba CBS mu mbeera eno okubaweereza okuggyako okugamba nti omutima omugabi. Osobola okwebaza nti omutima omugabi olowooza ku bantu. By'ozza okola ebyo byonna tuliwo. Kuyamba abantu ebyakuviirako obuzibu bulungi byonna byonna ng'ogezamu okuyamba abantu. Okugamba twebaza bwebaza Mukama yongere lwa bannange management CBS bandibadde wano ne beebaza ne ku lwa bannange bonna tuli basanyufu. Loole nnamba bannange mukiramu loole nnamba ejjudde toyaza muso. Martin Oscar Kintu lw'abakozi baffe bonna nsookera ddala okubeebaza olw'emirimu gye mututuusaako eri eggwanga naddala eri Obuganda era okulaba nti mutuweereza mulina kulaba ku bintu nga bino okulaba okusiima kwaffe nti abantu basiima nze ng'omuntu nga Zaake nsiima era kyova olaba olunaku nga luno nalulonzeewo nengamba kanzije nsiime eri ku ba subjects and the workers of the Buganda Kingdom nengamba nti kati kanveeyo nga Zaake ndabe nga nvaako kye mbatuukirira kuba mmanyi nammwe mulina kye muyitamu ekitali kyangu ate mmwe temusobola kwogera kubanga mu bantu bonna bonna bebaze bafaako teri yaafudde ku bannamawulire, teri yaafudde ku bantu abakolera wano ku Masengere wano ku Bulange nengamba nze kanveeyo mbalowoozeeko kubanga bwe nvaayoko kyemmanyi ne gavumenti naye ejja kubaako kyekolawo kubanga tewali kikoleddwa ku bannamawulire kubanga mwe musinga okuyambako okulanga mulwanirira abo abatalina ddoboozi. Ffe ng'abakulembeze muyambako okulanga eddoboozi lyaffe mulitwala ne likuba eri wala nnyo eribaga liwulirwa. Ensonga lwaki nvuddeyo nange okubadduukirira kuba kyemmanyi embeera gye muyitamu si nnyangu wadde n'akamu si nnungi wadde temusobola kwogera nenga naye nze kanjogere kubanza abalawo batayogerera ngamba kanjogerewo ndabe nga nange bwatiri mboogera mubeeko kyemufunayo ate nga siboogera bwogezi mu bigambo wala mu bikolwa nga boolabye nengamba akanoonyeeyo akaceere kasukaali akatooke ate era nekyemufumbisa ng'amanda waliwo ne ku kikajjo ebintu bingi nnyo ebiri muno nga mugenda bisabuukulula ddala ate nze abantu banjagala nnyo bawo ekitiibwa saagala kuleeta bintu ate ndeeta obuwunga ate ndeeta ebijanjaalo ate oluusi munnanga abamu baleeta na bifu nene nga kandeeta ebintu ebiwa abantu ekitiibwa ebibazzaamu amaanyi ate nga byamakulu ddala nga bino tulabe nga muyita mu mbeera eno ate ne gavumenti erowooze ku bannamawulire bonna nze kino nkoze kyakulabirako naye njagala bannamawulire bonna balowoozebweko gye bali kubanga bayita mu mbeera nzibu ate n'amakampani amalala kubanga gavumenti yalowooza ku makampani kuba amakampani abakozi abamu gabalenze off abantu bajjira kati mukolera mu mpalo kati abasigadde waka eyo kiki kibalya bebalenga off kati naye amakampani gonna kumpi gagenda kugwa covid wanaggwerako omuggalo gunaggwerawo we guti kumpi nga n'amakampani gakola kigagwa so nkuba omulanga eri bekikwatako muveeyo mangu nze nga Zaake omubaka wa Mityana municipality ate era commissioner wa parliament nze nkirowoozezzaako kino
n'abalala bakiyigireko, gavumenti ekiyigireko ebeeko kyekola ku makampuni ne ku bakozi ba Ssaabasajja naddala wano bannamawulire nga CBS nga BBS. Nze gwe mulimu gwenza okukola ndabe nga mubaako kye mufuna. Nsaba okubaagaliza Yidi ennungi ate era tulabe nga tuyita mu muggalo guno mu mbeera nga bweri. Honorable Linda,